okuvako mu bakubi b'amasimu abakubi b'amasimu ku zi radio batabukidde abayimbi ne bapulizenta ba radio ne zi TV nabo batugambe tutya oba tukayite kamanyiiro baki mwaba nambuulira ensonga zino ziri bwe ziti omuyimbi gwe bayita Mesarch Semakula agamba nti avumiddwa ebbanga lya myaka nga 8 ku myaka 5 omukubi w'abasimu omukulu no bamuyita Moses Suuna bangi mumanyi yeeyita Muko Suuna ku mpewo z'akozesa era abadde akubira abapulezidenti abasinga nga abavuma olw'okukuba ennyimba za Mesarch Semakula. Kati ensonga zino we ziri omukulu ono ali mu kkomera era bamukomyawo nga 2 omwezi ogujja ne bannange aha kati omukulu Muko Suuna oba gwe bayita Suuna Moses ulira ekimuvumisa abakuba ennyimba za Mesarch sooka okiwulire ndeete Mesarch owulire byagamba. Lwaki Mesarch Semakula ennyimba ze zibakuba zokka mu Uganda erina abantu obukadde ndowooza erina abayimbi obukadde nga 5 oyo gwe bayita Muko Suuna abasinga ndowooza mubadde muwulya ku leediyo ez'enjawulo ng'akuba kati nno wabaddeyo bapulezidenti ababadde avuma waliwo omukyala bamuyita Prossy Patra omukyala oyo wa ku Dembe FM omukyala gwe bayita Kabenge abadde abavumira ebbanga ddene kogatta n'omuyimbi gwe bayita Mesarch Semakula yagattako okumutegeeza nti ajja mutuusaako ekikyamu. Semakula wuno atubuulira byatandika bitya Muko Suuna oba ani amuseetinga naye katuwulire wulya Mesarch nyiga kati mukusooka oliya kubanga essimu n'aganze Muko Suuna wano nkubi w'amasimu ku radio yayogeranga amannya ge nengezaako okwengeejinga abakubi b'amasimu abalala ne bagamba ne mwogireko n'omuvubuka gwe bayita Muko Suuna kuba simumanyi naye bw'aba ayogera anvuma naye simanyi lwaki anvuma mwogereko naye akakkane nze sirina lutalo saagala ntalo naye n'abanga ndo yabalemerera nga banga nti ali arrogant nnyo nenkivaako nenkirika nesoka nkirika kati mu time ya covid yawo naasirikamu naye emabega wano covid abadde azzeemu butaate kati omwaka nga mulamba ate nga muzibu nnyo olwo kati ng'aleese enkuba endala akyusa amaloboozi ne yeeyita amannya amalala oba tayogera mannya te kati ng'avuma ne bapurezenta luli yavumanga bwewakwatanga ng'avuma Mesarch kati najja n'akakodya akapya n'agamba ndowooza kanfrustrating aba-presenters bano kati nga bwakuba ng'agamba mbizigwe bakimutusibyeko emenyi biyimba byeyembwa lerererere bigambo bingi n'amaloboozi agamu tugalina kale nga biri very disrespectful. Kitegedde omusajja akumidde erinnya ly'ebbanga n'ebbanga omuntu akolera ebintu byonna naye erinnya okola erinnya si kyangu. Mesarch Semakula wuno agamba nti Muko Suuna abadde yeefudde nti buli leediyo yonna gyakubako buli gwe nti kuba oluyimba lwa Mesarch ng'akuvuma bitya awemula aweereza messages eziwemula aweereza kati waliwo omukyala bamuyita Kabenge amuweereza message nga mbi nnyo ng'amugamba nti Saala engeri erabika okuba ennyimba za Mesarch tolina ssente naye embwa yange badde eyagalayo omukyala wandize nenkuwayo nobeerako nayo nenkuwayo emitwalo 2 alina omukyala omulala gwe yavuma omukyala yali yakafiirwa bbaawe ng'akyali maziga yakuba akayimba ka Mesarch kamubiri ng'amugaa gwe bbaawe ndowooza yafudde talina nakye yakulekedde kati oli muku abadde akozesa ebigambo bingi ebiri nasite munansonyiwa naye okugjayo omulamu ebimu nina okwogera kati time yatuuse era nabadde nkirese nga ngamba saagala ntalo kati ndowooza nkuze sikyayagala ntalo I want peace naye presenters in fact Uncle Abe Muchibi yasooka okunkubira nangamba Mesarch this is too much who is this person nangamba okay we are going to do what we can as labenga tufuna tunoonyereza ani ono tuteeke enamba mu telecom companies batubuulire kitegedde omukubi w'amasimu okutegeezezza nti abadde avuma n'okuyisaamu amaaso Mesarch Semakula n'abakuba ennyimba za Mesarch Semakula bw'aba akuba amasimu yeeyita Muko Suuna oba wali omuwuliddeko ali mu nkomi akadde kano Semakula agamba ensonga ziizino medinsereko nagamba bantu bangi nga bankubira abapresenters ka time yatuuse nga abantu bapresenters ne balowooza nti oba
nga baga nti Mesarch alabika ayagala kutuvumisa bamuvuma batya emyaka egyo gyonna ne batuvuma akolawo ki ne baŋŋamba sebo okolawo ki kireko yala kuvuma so olabika stunt oyagala bakwogereko kunze banjogereko nga bampita embizi banvumanga n'abaana bange bawulira ne bagamba tekisoboka ne baŋŋamba ekyo ne bagamba kati oba toyina kyokolawo ffenaffe tugenda kuva ku nnyimba zo nze ndi muyimbi omulimu gwange kuyimba anything ekitawaanya okuyimba kwange kiba kikyamu definitely mba n'okuvaayo nkole action omukulu nenfuna abapoliisi ne bakola okunoonyereza okuli professional so si kugwira bugwizi era ne reports zonna weeziri nebintu ebiri certified obulungi ennyo ebiraga nti nno omukulu yali akozesa amasimu ga njawulo ng'era omanyi omuntu nga alina emize emitali mirungi naye ne bamunoonyereza abapoliisi ne banoonyereza n'obukugu sooka owulire engeri gye bamukwatamu byali bitya bamukwata bwe bati okyava nkuyo nagamba omanyi omuntu gwayita Muko Suuna buli ngeri erinnya ndimanyi naliwulirako nemugamba yes mumanyi oyo yanvumakoko some years back nagamba era yakuvuma nakati bwe tugenza okunoonyereza byonna gwe tukoze eki gwe tufunye onzeke namuwulirako naye mbadde si meeting nga simulabako nemugamba nyamba onkubire ku kifaananyi ky'omukulu oyo ndabeko bwafaanana ngenza okutunuulira kyovula tutambulira mu bulabe bungi nti omukulu nga feesi ye si mpya ku maaso gange tetubangako bizinesi gye tukola naye nga obeera mu bidongo muno bantu bangi abatusemberera nga ndaba feesi ye si mpya ninga kale olaba omuntu akusemberera tokimanyi weesesasesa kumbe yakulinako ki yakulinako omutawaana n'obusungu akozesa bungi so simanyi bamubuuza ensonga nti yalwanirira music wa Uganda Mesarch gwali mu kusuula Mesarch bayimbi ennyo ennyimba zaabwe akooye okuziwulira bannange Muko Suuna gwe nkutegeezaako agamba nti ekyamusibya yagamba bw'ati ulira lwaki Mesarch Semakula ennyimba ze bakuba zokka mu Uganda erina abantu obukadde ndooza erina abayimbi obukadde nga 5 owulira bapukamingi baki Muko Suuna mbwalwanirira music we Uganda nti omukulu Mesarch Semakula bakuba nnyo ennyimba ze Semakula yeebuuzo omukulu ono alina gwakolera bagamba nti bamubuuziza ani gwakolera tayogera ne wayiza okuba waliwo amuli emabega Semakula bwagamba era ne bamubuuza ne bamugamba nti tuwulira ennyimba z'abantu bangi ezimbu bakayimiliyoni baani why Mesarch in particular awo bakimubuuza ng'asirika so to me zenna ekirowoozo nti oba alina gwakolera ye gwakyagaanya okwogera nti oba gundi naye simwinaako mutawaana era mpulira uli okuba nti waliwo omuntu ali mukomera omusibe naye ate bano bayisiza obubi barasinze ba Prossy Patra abaani kyomanya nti bapresenters abasinga buli akobya oluyimba lwa Mesarch avumiddwako mu message empandiike SMS so ensonga oziwulidde eza Muko Suuna ensonga za Muko Suuna ali mu kkomera akadde kano omulamuzi yamutegeeza agenda kudda nga 2 oba namweyimirira be yavuma okuli Prossy Patra ne Kabenge bakyogerako bwe bati ti ate endala wiiki zibamuwadde okumawunga 2 naffe tujja kubeera tweyongedde ate era okwetegeka okugumira tubadde leero ku Makindye Court nga tuzze ku musango ogukwatagana should I call it, I won't call it cyberbullying naye cyber harassment kati well sijagamba nti tebigenze bubi oba tebigenze bulungi only that batwongeddeyo or certain reasons ezibadde mu court inside naye nga what it is like nti omuntu ono gwe tuvunaana oba atuleese mu court olunaku olwaleero okujulira yatukola bubi kubanga ku mpewo ze tukolako abantu abawulira bangi abantu abaturespectinga bangi ate nga ffe be balabanga abantu abalina okuba nga tubuli yes tetuli prim and proper tetuli perfect but you have to be an image to one extent to the people you're serving naye kati omuntu bw'abeeri n'ayogera ebintu byesobola kwogera wano then kiba it's not proper at all. Omwami ono oba omuntu ono akoledde emisango gino ebbanga ddene emyaka giweze emyaka giringa 8 naye oluusi weesonyiwa ebintu naye bw'olaba nga kisusse
ogenda okulaba nga something has to be done. Ate n'abanga bino byayogera bisasamaza amatu siga abantu bakulu bokka naye n'abaana abato abatutunuulira nga ba role model baabwe. Kati bw'otunuulira omuntu ono ebigambo byayogera ng'omwana ekoddayo mugamba togamba bw'otyogera byoti ate nabiwulira live ku mpewo. Kitegedde abadde abyogera ku mpewo bino byowulira bagamba nti teekayo ekirowoozo kyo kyowaayo nga omanyiza WhatsApp message oweereza buweereza nga Muko Suuna byateekawo buteesi abavuma obuvumi. Ensonga nno zino zabadde makinde ku kooti era omukulu Moses Suuna oyo omulamuzi abadde Esther Adikini yasobodde okuba ate nga amutegeeza February nga 2 wajja okuba ate nga akomawo wabula nga batwala Muko Suuna yavuddeyo ne yeetondera Mesarch Semakula naye ng'agamba nti ebyabapulizenta Prossy Patra ne Sarah Kabenge tabimanyi. Bwembanga nali nina ekintu kye nali njogedde ekibi ne kinyiiza Semakula awulira ansonyiwe bwembanga nali nkyogedde ne kimunyiiza ye ng'omuntu ate ba presenter ebyo sibimanyi. Bamusibye naye ayina empaka omukulu oyo wabula omukulu Semakula ategeezezza nti abazadde abali eyo omwana mukulize mu mpisa. So nze ndowooza asooke era kino nkubiriza abazadde ffenna abali eyo tulabe nga tuyigiriza abaana nga balina empisa, abaana nga batya ku bantu abakulu, nga bawa ku bantu abakulu ebitiibwa, so si kumala gawa matukeeri. Oli ku bizinesi y'omuntu goyinza otya okuvunaana nti Coca-Cola lwaki ekuba nnyo obulango? Oh gosh, twakula Coca-Cola era ogambe lwaki MTN ekuba obulango? Ovunaana bizinesi okulanga ebintu byayo byetunda. Kati olabira ddanga omuntu akozesezza bwongo ate nga teyakuzibwa buki, teyakuzibwa bulungi. Ekisinza okunnuma kiri kimu nti abooluganda bwe banoonyezaako kati bwe tusinkanye kooti ate naye maama we Nalubega. Kakati mbanga eriyo omukyala ayitibwa Nalubega ate naye akaaba amaziga kwega ate ekyampisiza bubi. So nze mbakubiriza bannange abazadde abaana tongole okubawa obudde n'okubabuulira. Kitegedde tekiri mu kabadi wadde n'akamu naye Muko Suuna abadde asuusewa agamba nti alwanirira music wa Uganda lwaki bakuba nnyo ennyimba za Mesarch ne bannange lwaki Mesarch Semakula ennyimba ze zibakuba zokka mu Uganda. Uganda erina abantu obukadde ndowooza erina abayimbi obukadde nga 5.